abali kusakata vibes nze DJ Senior B Darwin Wizard Manyiga Mgongo yali ku kamera tubaniriza one more time ate tubaletedde another exclusive interview buli mujali webali nnyo just tewerabira nti akaluluko ali eddoboozi lyo yonna gy'osinzira subscribing sharing link eyo gyoleze munno of course ayagala okulaba ebintu nga bino gwe biyamba woyimiridde oyinza okukolaba mwenda ng'ate oli wayimidde alaba mukaaga figa esigala yemu side gy'olimu yegikyusa webali nnyo wendi wano twegatiddwako omwami alina byagenda otunnyonnyola byazze okukola oba oli abe bitabaddeyo oba bibakoze obubi mu ddoboozi lye nze DJ Senior B tusanze okulaba taata obulamu bulungi bigenda bitya mukama wa kisa baba tonda zino buli munamyabufuzi alina okwambala ekooti because balaba nnyo tosobola kulabayo oli akubye posta ekipande ekisaba akalulu ng'ali mu t-shirt ng'ali mu jaketi ezo engoye tezinyumira ku bipande muganda wange omuzungu kirabika yakiraba ati nno omukulembeze ayina ennyuma neera yembeera kyaleka gye tutambuliramu naye nga omukulembeze ddala kiba kifaananyi ekijja ddala omuntu gy'ava ate we tusinzira okulaba nga tulambika ensonga zaffe engeri gye tufaanana ndowooza y'ensonga eyo ku lwaki amasuuti mukama agayambye abantu okukola ate ddala ne bageeyambisa okugambala amen anze nkumanyi nga abe yani mu bumpimpi abe ddala musajja w'abantu era nga musajja mukozi era nga muvubuka ddala avuddeyo okulaba nga agadde ettaffaali ku nsi ye okutwaliza ewamu abe engineer akuba pulaani za bizimbe era nga addukanya wamu kampani ne banne gye bayita Grovenfields Associate eyo kampani tukwasaganya consultancy works okutwaliza ewamu advisory mu real estate okukulaakulanya ebitundu ddala abantu baffe gye bawangalira bwe tukwata wamu ne plans, architecture plans, engineering management ne construction management ye taata okujja okusalawo nogaa nti nojja mu byobufuzi obibaddengamu family obibaddengamu oba kirowoozo kijewa muganda wange kirabika kya musaayi kubanga nze omukadde anzaala musawo Nassuuna ddala abadde nnyo mu byobufuzi bya Ntebe era ddala abamu ddala tuyimiridde naye bannantebe mwebale naye era gwe mukisa gwampadde okulaba nga njigiriza obukulembeze buno okulaba nga mpeereza nange ate nga tettaffaali ku ntebe okutwaliza ewamu ne jjajjange Saduraka Mulumba era ddala wadde bakulembeze ne jjajja wange Sebugwawo azaala maama n'abagereko wa Buganda era be bamu abakadde abankuzizza okutwaliza ewamu ddala ewaka tuli bakulembeze taata bannantebe bannange amannya agange nze musawo Nassuuna Ruth nga nze maama wa Abe Kirenzi eyeesimbyewo ku bwa Chairman Division A nzize okusaba obuwagizi tuyimirire wamu tumulonde abeere nga ye chairman waffe abavubuka mu Ntebe bakulabyenga ekiwatukira laddu obaddewa mukayisanyo neera ebintu ebityo bijja ate ogenda okwekanga nga ddala tubijjeemu omulamwa naye nga tubadde mu katale ka nsimbi omanyi Katonda yatuwa essaawa 8 muganda wange ze tunoonyezamu 10 ate we tukwasizaawo essaawa endala zaggaggawala naye ddala tulabye nga waliwo ebisoomooza mu ggwanga lyaffe ne tulaba nti nno lwaki naffe tetulina we tusinziirira okulaba nga tukyusa kubanga ddala Ntebe ddala myaka gye tukuliddemu tulaba ddala tulina bye tugattawo ate abakulembeze baffe batutendese naffe tulabe nga tusobola okukiikirira omuntu waffe ddala owa wansi ddala omuvubuka ddala ali mu byalo gy'awangalira politics alabikanga batusigirawo ekifaananyi nti aba expensive nnyo weteseteese ote akasente weekali omusoga akoba sente diriwo baba naye nga amazima galiwo ddala obumu abantu baffe gye misingi mwe tusinziira okulaba nga twogera eddoboozi eryawamu era kyenzikiriza wamu
ku mbeera gye tutambuliramu ddala ebyensimbi bikalubyemu so agamba nti nno ddala ssente yegenda otuyisaawo naye eddoboozi ly'omuntu wa wansi lye tukiikirira lyeryo kulwaki ebbugumu lizze mu kana akalulu ye taata abasookawo babadde bajja bavuganya babadde bateekawo embeera ng'akalulu kakugula buguzi abano n'abawa ku ssente abalonzi onaabagula muganda wange ey'embeera tulabika tulina okukyusa abantu mindset neera gye tutambulidde ddala tusanze obuzibu obw'abalonzi baffe okulaba nga kano akaseera kibalabiramu omukulembeze omufunamu ate wetutwala enkulaakulana mu mbeera bwe zityo ddala tujja kukulembeza abakulembeze abatalina kye bagenda kugasa kitundu kyaffe ate mu myaka 5 bakomewo basabe kyekimu lwakuba balina ensako gye basase ate bajje batulimbire ki abantu naye nze omulamwa gwentera okukulembeza bantu kulanga bayimirira ku mazima era nga bayimirira ku musingi kubanga abakulembeze betuleeta mu bitundu be bagenda okukakasa ddala oba ddala tugenda kuva mu bwavu oba ddala tugenda kusigala nga tulera ngalo naye nzikiriza wamu n'abantu bange nti nno okubanga lyetujjidde mu byobufuzi waliwo mindset ekyuse mu bantu baffe banoonya bakulembeze era tebanoonya bafuzi wensonga lwaki ntegeezako okugamba nti nno abantu baffe bayize nti nno obukulembeze bulina nkizo y'amaanyi okulaba nga obulamu bwabwe bukyusa era bugenda kukyuka lwaki baagala mazima baagala bakozi baagala abantu abagenda okuyimirira ku kigambo kyabwe era okulaba nga ensonga ezikwata ddala ku muntu wa wansi zigonjoolwa lwa buntu interpersonal connection wetugenda okusinzira okulaba nga tukolagana n'abantu baffe webale nnyo bw'otunuulira ekibuga Ntebe w'ojjanga omukulembeze kitegeeza olaba obuzibu bungi nnyo obutagonjoddwa mu Ntebe. Ntebe alina buzibu ki? W'otunuulira mu Ntebe ddala ebyalo byaffe kubanga Mukama atuwadde ekisa kino okuva mu myaka nga tukyali baana bato tulina we tusinziiridde okulaba nga twagala Ntebe naye nga ddala ebisoomooza bingi abantu baffe obwavu bungi ate nga ddala bino ebintu bisobokera ddala okukolebwa tukambemu kale ebitundu kati nga nakyogobanga ddala ebitundu ebyo birina enkizo z'amaanyi bikyaza abantu ab'enjawulo abava mu mawanga oba tugambe mu bitundu ebyenjawulo abantu abamu bava Karamoja najja nawangalira Entebe omulala naava e Somalia najja Entebe ate omulala naava ddala mu ggwanga lyaffe tugambe Hoima omulala avudde Busoga omulala avudde Tororo bonna obasanga nakyogobanga ate n'ebitundu ebirala ddala ebikola Ntebe naye bw'otwalamu enkizo eyo ddala abantu baffe bakyayina enyiika ennyingi ate obwavu ddala bwezingamyemu ebyo ebitundu ddala by'olina okugamba nti nno kale byali baddemu nga bijjamu bantu basobola okugjamu akasente naye ate obwavu bungi ebyo lwaki abantu baleze nnyo engalo abantu bettanidde nnyo ebintu ebissa obulamu bwabwe naye ate abantu bano ebiseera ebisinga beetaaga kuwabulwa beetaaga kuzimba beetaaga kukwatira wamu bwe tutwala ensonga eyo nti nno ebitundu byaffe ddala tebisobola kubaako kye bikola ddala tuba tulimbye abantu baffe abavubuka bacontributing ebitundu 7 buli 10 ku development ya Ntebe era ku development ya Uganda yaffe y'eggwanga lyaffe Uganda wetusinzira ku muvubuka waffe tugambe omuvubuka ddala wa division A ekitundu kyenzijjamu okuba ssentebe waakyo ndabira ddala omuvubuka oyo resource y'amaanyi ate wetukwata ku muvubuka oyo okutandikira ddala ku musingi ddala nzikiriza tusobola okukola ensimbi era tusobola okugaziya akatale kaffe ak'Entebe kati bwemba nga ngezezzaako onzikiriza njagala okulambulula eno ensonga abantu baffe abawangalira mu Ntebe nga wenkutegeezezaako emabega nkugambye bava mu bitundu byanjawulo kati abantu baffe abo tulabye engeri ki okuganyulwamu mu policies zaffe tugambe ekitundu kati kaŋŋambe nga Bugonga ddala abantu bavubi
era nga tulaba ddala we tuteekamu amagezi mu by'okuvuba abantu baffe tusobola okulaba nga beenyigiramu egyo emirimu ate ne bajjamu ki akasente ate okuvuba okwo waliwo ebintu bye balina okukozesa ebintu ng'amaato kati we tudde Nakiwogo ate ogenda okulaba nga ddala abantu baffe beetanyidde nnyo okukola amaato ate kati gano amaato singa tusomesa abantu baffe ebintu ebikwatibwako oba ne tusaka ensimbi ne bakola amaato ddala ag'obuwangazi tugayite fiber boats tuba tujja kufuna akatale omuvubuka ow'e Nakiwogo yenyigire mu skills z'okukola amaato ate ow'e Bugonga akose eryato lye limu avube naye afuna akasente ate bagateeke mu fisheries tulabe engeri omutindo gw'ebintu byaffe ebifuluma eggwanga nga biva Ntebe tubitaddewo nabyo tugambe tutandise okuprocessinga ki ebyennyanja okulaba nga tubiteeka oba mu konteyina tulabe nga akatale kaabyo ki kagaziwa kati awo tutunuulira ebitundu ebirala tugambe ebitundu nga post office ate ebitundu nabyo birina enkizo zaabyo kwezisinziira okulaba nga bisobola okukulaakulana ki omuvubuka waabyo ate omuvubuka wayimirira mu kyalo muganda wange ekitundu kiba kigumu kati awo tusinzira tugamba ebitundu bino tugambe post office commercial estate wetutunulira ebitundu ebirala ebigattako Ntebe Namate Katabi Namate it is a commercial estate olaba ebitundu kati nga Nsamizi ebitundu nga Lunnyo they're all commercial estates ate kati myaka 3 okuva kati tugenda kuba nga tulina city status kati tulina okulaba nga abantu baffe tuba engaginga okutegeera omugaso gw'ettaka lyabwe gwe batuula kati nga tetunaleeta muzungu kututeeka mu ssente jjukira mabega kunagambye Entebe ewangaliramu abantu b'enjawulo ab'ebika ebyenjawulo katugambe tusetinze development proposal nga bannantebe nga ba division A tugamba tutaddewo tugenda kukola complex tugiyise tugambe it's an exhibition ground nga sinayita muzungu kuteeka mu ssente bilioni 3 njagenda probably mu kingdom emu ebutooro bagambe bannange mumanyi we have a cultural investment strategic goal gye twagala okuhitinga to increase our local investment to approximately 20 or 30%. Kati abantu baffe nga bategedde nti n'ekitundu kyabwe kivuddeyo ne kinvestinga mu Ntebe kitegeeza ki omuntu agenda kwenyumiriza okujja mu Ntebe kyekimu n'abaganda baffe abasoga bwe tugendayo ne tubagamba mumanyi tugenda teekawo fish processing plant mugende wakyabazenga atuwe billions 5 ainvestinge mu ttaka lyaffe omusoga ajja kubajja ki Entebe tugende waffe abannaffe abanyankole tubagamba atwagala teekawo factory processing amata kati ekitegeeza munaffe waki ali ebunyankole ajja kuba ki yetanira nnyo okujja mu Ntebe kikyengezaako okulaga city etali mu bantu ddala tesobola kuba katale tesobola kuba nakatale kamala naye bino ebintu ebikwatagana ne investments nga tubikoze on a local cultural investment goals twagala okuhitinga zijja kukkiriza abantu okugula Ntebe zijja kukkiriza abantu okujja bokka na bokka okuinvestinga mu Ntebe oba okusaasaanyiza ssente mu Ntebe wensinzire okugamba tino tulabe ebitundu byaffe tulabe abantu baffe abawangalirayo biki ebyenkizo bye balina okusukuluma ku bitundu ki ebirala awo tujja okukwasiza ewamu tugamba kati tunaleeta muzungu bannaffe bano bainvestinge mu Ntebe bannaffe bano nabo bainvestinge mu Ntebe bannaffe bano nabo bainvestinge mu Ntebe that is shared opportunity awo kitegeeza ki tujja kuba tuleeta traffic mu Ntebe akatale kagaziwe awo city status egaziwe ate ekirala mukama tuwadde ekisa tino tuli mu Ntebe Ntebe tulina ebintu ddala ensi endala nga UAE zebiyina atugamba akabuga nga Dubai akabuga ku Dubai tekawukana nnyo na Ntebe naye nga wobalamu ddala culture zaabwe oba society zaabwe zezinvestinga ebitundu 6 buli 10 okulabanga mu development yaabwe ate naffe twagala kuborrowinga kweyo strategy twabenga abantu baffe at least
baganyulwa muki mutaka lyabwe baganyulwa mu maanyi gaabwe okitegeera kati abo tusinzira ogamba kale tutaddewo embeera eyo naye tetwerabira ati nno tulina strength zino bannaffe abava ebuvanjuba abajja ne babangalirako mu ntebe tugambe bannaffe bavudde mu Europe tugambe bannaffe bavudde Bungereza tugambe bannaffe bano abava mu America bajja ne bawangalira mu ntebe omuntu oyo DJ ne baganda bange bonna bali mu presentation wano njagala mukanye nange ntino aba abantu balina ebitundu kaŋŋambe ekitono ennyo 5 buli ku 10 ku ssente zisaasanyibwa mu ntebe kati aba abantu abo nabo tulina okubateekako enkizo okulaba nga tubaganyulwamu oyo omuntu wajja mu ntebe tagenda kumalamu ddakiika 5 nga tanadduka Kampala n'ebintu ki bye tutaddewo okulaba nga tutunda ntebe omuntu oyo ajje mu ntebe amalemu essaawa z'ennya nga tannafuluma agenda South Africa naye mwezi essaawa z'ennya ng'adduseeko mu exhibition omuntu olujja owuninga ne balaba nga balekayo $1,000 ne baddukako mu zoo ne balekayo $5,000 ne bagamba obudde bwa kiro kanzulukeko hotelo zijjudde kaŋŋende mu kitoolo kubanga enguudo zikolebwa ate enguudo tutaddeko amataala omuntu waffe asuleyo wasulayo omuntu w'erugonjo oba ow'ekitoolo oba ow'ensamizi agenda kuba ayingiza ki akasente kati awe tusinzira okugamba bano abantu baffe balina enkizo tubakuddeko batya tuteekewo ebintu bibenyumirizaamu tutunde entebe ne global market so that omuntu wajja mu ntebe ddala yenyumirizaamu era ddala alina story gy'ateekayo n'agamba omanyi ngenze mu ntebe enshoppinze ddala ebintu bya mutindo era tugezeeko okukola ebintu by'ewaka kati awe nsinzira okugamba tulina amaanyi ate amaanyi gaffe gali mbavubuka bwe tunateeka omuvubuka ne tumuteekamu amaanyi ne tumwesiga era ne tumusomesa ne tumugja mwene embeera ey'okubanga yeekubagiza ate ne tumuteeka mu mbeera okulaba ng'asobola okufuuka ky'asobola era ng'asobola okusukkuluma ku ebyo byakola enzikiriza naawe tujja kuba nga tusobola kutwala ttale mu maaso tujja ku organizinga ne ba strategists abantu abadiringa so much into communal development tulabe engeri nti nno mu myaka 5 ddala obumenyi bw'amateeka obuli mu lugonjo bukendera butya obumenyi bw'amateeka obuli bannaffe nakiwogo bukendera butya obumenyi bw'amateeka obuli ebugonga bukendera butya bujja kendera ddala enzikiriza nga tutegedde omugaso gw'omuvubuka era ng'omuvubuka tumusomesezza engeri gy'asobola okubeezaawo obulamu bwe era ng'omuvubuka tumutegeezezza ate bino ebintu ebiddagaladdagala ddala birumya obulamu bwe era bisala ku ki engeri gy'alowooza naera ntegeera wamu nti nno bwe tunaakola ekyo ne tukola sensitization omuvubuka waffe ddala ajja kuba wa mulamwa era ajja kukola ebintu ebigasa ekitundu kye era nzikiriza obumenyi bw'amateeka bujja kendeera ogira mu kibiina ki taata muganda wange ekyo ekibiina kyekinkuzizza bakiyita NRM taata NRM kuba buto ddala kibiina kibaddewo naffe era mama Nasuna bajjajja bange Seddu Sebugwawo ddala tukwaseganye wamu okulaba nga tukuza mu gavumenti eno nera nange siba mubi okugamba kanteeke ettaffaali lyange nga nsinziira mweno pate nera nzikiriza tugenda kukulaakulanira wamu era tugenda kukola amazima galiwo tulina kukwasiza wamu egali ewamu ge gakola ki ge galuma ennyama since oli mu ruling party NRM tekitegeeza nti no temulina competitor watya singa ofairinga God forbid sikwagaliza ofairinga naye watya singa ofairinga anaaba ayiseewo oli lwedde okolagana naye omulamu omugazi taata ate vision yakulaba nga tukuza ntebe era nzikiriza mu myaka 6 gye mmaze mu katale k'ensimbi ddala mbadde mulamu era ddala nenyumiriza mirimu gye nkola era nzikiriza tujja kukulaakulanya ntebe wamu kubanga ekifaananyi kigazi kisukka kuwa LC3 kisukkawo kati ewamu nzikiriza
tuyina omulamwa gumu gwakuza Ntebe webanga yenze kisentebe w'eggombolola lya division A era nzikiriza ndi munnantebe era wamu nja kulaba nga tukuza Ntebe. Alright, thank you so much. Abantu bangi batwala akalulu kaabwe mu ballot box naye ng'alonda atikinga kifaananyi ballot paper ejja bwet nga kuliko ono namutunulira aba ati nanonye n'akabonero n'atiikinga naye nga tamanyi gwatiikinze agenda kusavinga buvunaanyizibwa ki mu society LC3 chairman akola ki? LC3 chairman ddala aliwo kulw'eggombolola lye lyakulembera twagala okulaba nga ddala badde nnyo mu bulungi bwansi ate ddala ndaba abantu bange gye bawangalira ddala olumu nga walimu embeera gye tulaba okukyusa chairman LC3 atuuza enkiiko era ng'ezo enkiiko olumu ddala akwatagana ne bakansala banne okulaba nga ddala omuntu addira ddala ku kitundu gy'awangalira kati ebintu nga kasasiro ddala tulina obigoba mu ntebe kubanga twagala kulaba eyo vision eyo gy'okutteko eyo ng'etuukirira ddala vision 21 vision 22 tulina okugoba kafeera mu ntebe tulina okulaba nga amazzi galina emyatwa mwe gayita tulina okulaba nga enguudo zaffe ziriko omwana wanaatambulira ng'ate takompitinga namotoka tulina okulaba nga amataala gaffe gajja mu bitundu byaffe gye tuwangalira weewo tujja okusobola okuleeta akatale okutuukira ddala ku bantu baffe nga ssentebe w'eggombolola nja kukola kyankizo nnyo okulaba nga omusolo gwaffe ddala gukolera ddala paka ku muntu wa wansi nja kulabira ddala nti n'enguudo zaffe zituuka n'omulembe wadde nga development ejagenda mpola that is progressive growth enzikiriza nti nno step emu ebeerako endala eddirira naye wensinzira okugamba nti nno tujja kuba benkanya twabe nga sente zetufuna zikolera ddala paka wansi ku bitundu omuntu waffe gy'awangalira. Bw'esoma wano ku vision 2021-2026 my chairman marital responsibility bamuyise Kirenzi Abe wanagamba for growth and development kandi nebyo okuvunula mu Luganda nze n'abalala abantu bawansi abajjuddeeyo growth and development obeera otegeeza ki? Growth munange ensigo ogisimba mu ttaka etuuka n'emeruka ate nzikiriza ensigo entini ebaako ebibala ebigazi wetugamba okula growth kulira wamu naye bw'otunula mu vision eyo tulina emyaliriro ena mwetugenda okulaba nga tukuza akatale kaffe ak'ensimbi mu ntebe era wetusinzira okugamba nti nno tugenda kulira wamu mu bintu byaffe wobanga obikuddewo labika epeji yaffe egirira esembayo zezino taata tugenda kulaba nga tukola community infrastructure upgrade mu bitundu 7 buli 10 byebiri ebintu byenkunyonyoddeko byetugenda okulaba nga twongerako obanga tugattamu enguudo zaffe zigwa mu infrastructure ebyamasanyalaze byaffe bigwa mu infrastructure ebyamazzi byaffe byonna bigwa mu infrastructure buweereza ki bwe tutaddewo okulaba nga omuntu waffe ddala owa wansi ddala atuukizibwako obuvunaanyizibwa era embeera yonna gye tuba tugasseewo okulaba nga aganyulwamu kati byebyo ebintu tulabyeko recently mu lockdown mukama atuwadde enkuba ey'amaanyi naye enkuba eyo ddala ekosezza abantu baffe ate enguudo zaffe ddala ezimu right now zifiiridde ddala so naye singa enguudo zaffe twateekawo ezo trenches ezitwala amazzi oba ne tureservinga bulungi natural reserve zaffe bulungi twalibadde nga ddala abantu baffe abasinga tebafiirwa byabugagga byabwe naye twagala tulabe nga tukwasiza wamu n'abantu baffe ate omuntu wategeera nti no gavumenti yaffe ekolagana naye ddala nzikiriza tujja kukola ekintu ekituufu naye bwe nzikiriza ne ŋŋamba tujja kukuza ebintu byonna ebikwata n'enkulaakulana ku bitundu 7 buli 10 naye otunuliramu international relationship growth Entebbe international relationship growth
nga we nakunyonyoddemu emabega taata eggwanga lyaffe mukama aliwadde ekisa. Actually regions bbiri mu Uganda ezirina that competitive advantage. Olabamu ekitundu kyaffe Entebbe n'ekitundu kyaffe Jinja kiina let me say a tourist destination erina that advantage ebyobulambuzi. Kati bwe tutunuliramu ebyobulambuzi ddala abantu baffe bajja mu ggwanga lyaffe naye ate abantu baffe twagala banyumirwe wamu n'abantu baffe abawangalira mu Ntebe. We tugamba nti nno twagala tulabe nga embeera yaffe ne bannaffe bano ekula. So that oyo omuntu asobola okwenyumiriza okusula ne gundi mu nnyumba ye namulekera 10. Weewo n'ogamba taata omuntu waffe oyo avudde ebweru asobola okugenda mu hotelu yaffe n'alya emmere yaffe eyakinnansi n'aba musanyufu. Kati ezo relationships ezo international relationships zetwagala okuteekako essira naye tujja kukola sensitization oba tujja kukola social impact assessments tulabe bano abantu baffe biki bye balaba ebibasanyusiza mu Ntebe ate ebyo ebintu tubyongeremu ki amaanyi. We obitunda ebweru oba mu katale k'ensi yonna bwe tujja osinziirira okulaba nga ate tubiteekamu obukodyo era tubiteekamu innovation so that bano abantu baffe baba bazze mu ggwanga lyaffe ddala balaba nti noki tufaayo era nga tulaba nti noki tulina kye tugattako okulaba nga embeera gye tutambuliramu etugasa ffenna. Waliwo wano implementation of Entebbe master plan. Kati mukama wange ddala wetubanga tugenda mu city status enzikiriza wamu Entebbe tulina master plan already eriwo. Kati nga cabinet yange njagala ndabe nga tuimplementinga master plan eyo. Wetugamba kati nga wena kusala wetwatandikidde mu investments zaffe zetwagala okukola nga regions zijja nezinvestinga mu Ntebe our own nga bainvestinga mu Ntebe. Kati tujja gamba industrial area eriwa. Industrial area eriwa no. Twetaaga billions meka twetaaga sente meka okulaba nga tugikulaakulanya. Awo ne tugenda mannaffe ne tulaba nga ki tuinvestinga mu industrial area kyekimu ne commercial estates tugamba abantu baffe ddala tuteekawo kyebizimbe ebigenda okugasa omuntu waffe omulaba nga aganyulwa mu city status gye tufunye kyekimu n'ebintu ebitundu ebirala nga Nakiwogo nga Bugonga nga Bbanga okulaba nga nazo master plan gye bapulaninga enguudo abantu mwe balina okuvugira ebidduka enguudo trainings mwe zirina oyita nshiwa mwe ziri amasanyalaze gakikula ki gasola gaki tugakozeseza batya era gagenda kuyitawo batya. So ebyo ebintu twagala biimplementinga okulaba nga mu myaka 5 nga tulina we tusenvudde so that we tunaaba nga tukomyewo okuwaga okusaba akalulu era ddala omuntu waffe agamba abantu baffe ddala tubazeyo mu office balabe nga ki balina ettaffaali ate libongerako. Waliwo community development participation by 80%. Improving community development participation. Community development participation muganda wange nga we nakulambulidde nti nno tulina abavubuka abawangalira mu bitundu byaffe tulina bamaama abawangalira mu bitundu byaffe tulina abakadde abawangalira mu bitundu byaffe tulina bataata abawangalira mu bitundu byaffe ate ddala tulina mikwano gyaffe egivudde mu mawanga amalala agawangalira mu bitundu byaffe kati abo bonna obagatta wamu tukola community. Kati twagala okulaba nga omuntu yenna agwa mu ezo sectors yenyigiramu bitundu 8 buli ku 10 okulaba nga oluguudo lwe tuzimbye tasuulamu kasasiro waba anywedde akacupa ategeera nti noki omulamu wa dustbin gye tutaddewo weegwo wetugamba ssaawa 2 ebimotoka bya city council bigenda kuba bikima kasasiro nga naawe alina kasasiro ku gate ddala olina omuteekawo nga ssaawa 2 tezinnawera. So kitegeeza ki kitegeeza cycle change. Abantu baffe tulina okulaba nga tubakwasaganya bategeere nti nembeera gye tubadde tutambuliramu oba gye tukwasaganyamu ebintu byaffe ddala mbeera gye tulina okukyusiza wamu tegenda kukyuka mu kiro kimu tugenda gikwasaako mpola mpola naye ate ng'abantu baffe ddala balina okuba nga beenyigiramu yeyo we tujja okuspreadinga amagezi among our community at
ate wildfire. Singa munna ategeera nti nakasasiro kabi okasula ku luguudo ntegeera n'owolugonja ajja tegeera naye nga tetwagala okukola is a division A twagala gikola ebeere pilot project so that myaka 5 nga tukomye okusaba office engazi ddala owa division B alina watwesigira okulaba nga tujja kuweereza mu myaka 3 gino gye tugenda okulaba nga tutandikiramu twagala tulabe nga ebyo ebintu tubiteekako nnyo essira era twagala tulabe nga bituukira mu ntebe emyaka 5 nga tuweereza nga ddala omuntu alina wasinziira okutuddamu twesiga kubanga tuli bakulembeze era twagala tulaba nga eggwanga lyaffe litambula era nga ligenda mu maaso. Alright, ali kusagana vibes nze DJ Sinambi one more time Manyika Mgongo yali ku kamera mbajukiza okusubscribe nga nokusharinga link eyo eyamba oyo omutuuze w'entebe ali ready okulonda era ali ready okugoberera Kirenzi Abe mu mbeera yonna mu bukulembeze buno obulungi bwajjamu bwetunoolera ku vision zo yetata 2021-2026 sirabamu entertainment tonyumira masanyu tata nze musajja mbiibya era tukwasiza wamu ezembeera ddala tugenda kulanga tuziteekamu ennyo essira abavubuka tugenda bakwatako nnyo entambudde mu division yange mu subwards mu byalo ddala abantu baffe balina talent abantu baffe balina ebibasika ate nolanga ddala balina essanyu eryawamu twagala tulabe nga entertainment tugiteeka ku nnyesira ate ddala bannaffe abawangalira mu nsi endala twagala tulaba ate nga katale ddala bajja ne balaba ekintu kyaffe eky'entebe eky'omunnauganda ate ekintu ekyenjawulo so twagala tulabe nga sector entertainment tugiteeka ku nnyesira bannange aba Entebbe Music Association bajja batuukirira era ne bantegeeza nti nno balina ddala ebyamaanyi bye bakola era balina akatemba balina obuzannyo balina music nera abamu bali kunkolera luyimba ddala lwenzikiriza nti no lugenda nyumira nnyo bannantebe ate ekirala bannanga abo nera wena miitingako nabo nga bategeeza nti nno ekintu kyonna okukula olina okiteekamu amagezi amazaale ate ekintu ekyo olina okyagala ddala okuva ku ntobo y'omutima ate ekintu ekyo ddala obanga okikoledde mu mazima era n'okikolera mu ssanyu kikula naye ate olina otegeera nti omuntu wagwa emirundi 7 ayimuka emirundi 8 ye muntu awangula era abantu baffe aba entertainment temugetinga down, don't fall short muyimirire office yaffe tugenda kulaba nga tuinvestinga mu entertainment okulaba nga Ntebbe atunyumira wamu tugenda kuba ne culture sessions tugenda kuba ne city festivals abantu baffe gye bavaayo ne bayimirira ne balaga ddala essanyu lye balina okuwangalira mu Ntebbe nzikiriza nti no ddala ebintu bisobokera ddala nze ni musajja muvuzi w'amagaali nyina Entebbe Cycling Club gyengwamu ate ebintu ebyo byonna bigwa mu entertainment mu ngeri ey'enjawulo kati entertainment ne sports ne leisure bintu ebyo twagala tulabe nga abantu baffe aba Ntebbe ddala babyenyigiramu era ddala nga tubinyumirwa era nga tubikolera ddala namu namaanyi neera nzikiriza wamu abantu baffe beetegefu population yaffe yabavubuka era tulina okulaba nga ddala amaanyi gaffe tuganyumirwa wamu ate ne tusanyukira wamu nga tumaliriza abadde ku kifo kyoliko simanyi obadda Mutebe kikyatakoze gwe omutunuulira service ye ku kisanja ekyo kino ekisembayo kikyatakoze kyojja okutandikirawo Mutebi Kabwama nyama yaro ddala musajja asazeewo ajje kuwa meeya agivuddemu n'ate n'agenda kuwa meeya naffe bwe twalabye eddibu ne tulaba nti katujje tuweereze engatto ze nnene era tulina kuba bamazima ddala okulaba nga tuweereza naye nga vision ddala bwe tugattako naffe gye tulina tugenda kututumuka nga Ntebbe okutwaliza ewamu ate bwe tukkiriza nti nno ddala engeri kubanga kankuzeko emabega badde ntambula mu bitundu okutwaliza ddala ebitundu bye Katabi eyo by'e Namate ddala abantu baffe abawansi gye bawangalira niye ogenda okulaba nga omuntu ogezaako omusika eriyo naye nga akunyumiza kimu nti no Mutebi Kabwama ddala abadde musajja waffe era ayimiridde naffe okulaba nga
atukwatako mu bintu ebitusomooza waliwo abavubuka bamubagadde bagamba batusiba najja nayimira naffe naye nzikiriza nti nno ddala omusajja abadde w'abantu wetukwasize wamu ddala omanye enkulaakulana ebaako steps zetambuliramu nera nga musajja mukulu oyo alina ddala byakoze era ddala waliwo byabadde akyamaliriza kantwalize wamu kubanga tembadde ntambulako ku ofiisi empya zazimba eza division A mwenzikiriza nze ne kanso mwe tugenda otuula ddala ntegeeza nti nno ataddewo olukululo olaba nga abakulembeze abaddako abalowoolereza wensinzira okugamba nti nno agezezzaako era ddala akyalowoolereza wetukwasize wamu nzikiriza okuviira ddala kakiiko ak'omwenda akabavubuka ke tulonda nga 17 ate ne bakansalazi betugenda otulonda naffe bachairperson betujja okubanga mutulonda nga 24 mwe abalina kada ze NRM nzikiriza ddala mu bukulembeze obwerufu abakulembeze baffe betuleeta tubakubemu ttooki tubalabe ddala biki bye basinzirirako okulaba nga baweereza kijja kuba kyansonye okuleeta omukulembeze ate n'ogamba twakola nsobi ate nga muwadde omwaganywa bannaffe abalala abagwa mu kale ey'enjawulo okulaba nga bafuna ki nga bafuna ofiisi ddala because of our political ideologies ezimu eziyinza okontana ne development tukube mu bantu baffe ettooki ddala nkiwa NRM eresa abakulembeze ddala abakulembeze abalina obumanyirivu era abakulembeze abakwatagana n'abantu era abakulembeze benzikiriza nti nno mu myaka 5 bajja kubaako ne kye bagasa omuntu wa wansi bajja kubaako ne kye bagatta ku nsi bajja kubaako ne kye bagatta okulaba nga nte batambula mu maaso abo abantu bwe tubatunuulira ne tubakubamu ttooki ne tubabuuza ebibuuzo ddala ebyenkakali ebitukosa ddala okuba ddala wansi tujja tegeera ddala abantu betuleeta wayogedde ku mbeera y'akasente abantu abamu ddala babadde bakozesa ssente ddala okuyitawo ate ddala otunuuliramu n'obakubamu ttooki ddala ogenda okulaba nga ddala bantu kale okutwaliza wamu si bantu babi naye nga political agenda oba political ideology gye balina ddala si yakuzimba ggwanga so kyenva nze ng'omukulembeze sina buyinza obwo naye ng'omunnayuganda nina obuyinza obwo kubanga nange nyina akalulu kange nange kyensaba abannayuganda oba bannantebe bakube ttooki mbakulembeze bababuuze competition is healthy ate kijja kuyambako okutegeera maanyi ki agali mu ssentebe kirenzi era maanyi ki agali mu bakompetitors be awo jjo sinzira akalulu kange wadde gundi andetedde akasimbi bwe kati naye enkulaakulana gye nnyina kanyimirire n'omusajja wange olaba nga sisaanidde ddala oli waddembe nnyo okulaba ng'oki ofuafronting omukulembeze gw'olaba asaanidde wenzikiriza ati n'enkulaakulana ey'awamu ejja okukola bantu baffe tube bakozi era ndowooza tujja kuba bantu abenyumiriza mu ggwanga lyabwe Alright, thank you so much. Ngogenda sibula abantu abamu bajja mu race bweziti ng'ayagala kuteekawo obanga onagamba kukola CV eri priceable ng'ajja mu position eno nga bw'ojja ku LC3 nga oyagala kukangamu abaliyo n'abaana abaagala okujja okulaga nti olina effort esobola okujja ku bukulembeze then wabeewo eno alamuza ag'envubuka njagala okujjayo okoluza otya ekifo togenda kitunda muganda wange neera nzikiriza abakadde abanguzizza obulamu bwennyina abakadde abatambudde nange okundiisa buli ku makya ne balaba nti nno bampeerera okuva mu buto bampeerera nenyimirira kati era ntegeeza ssente zaabwe ezintutte mu masomero gye mpangalidde era ssente zaabwe ezimbeezezzaawo okulaba nga mpangalira mu kitundu virus mwenkulidde era obulamu bwe bampadde era okunyingiza okutegeera eddiini mwensabira nze ne musajja mulokole byebyo ebintu kwensinzirira okuwa ekigambo kyange ekitiibwa kubanga otwalize wamu
ddala kulwaki otunda akaluluko kubanga nange bwe neetunda ne ŋŋamba oleese emitwalo gyo 5 zitadde ku mmeeza mbadde njakuwa ssente ekifo kiveemu nze nvuganye nzekka nze nga bwe ndi ddala abantu abaneesize ezo ssente nzikiriza tesobola bamala ate ddala obuweereza ddala bwe tukuliddemu ddala buweereza bwa bwesimbu buweereza bwa kukolera wamu ate ddala abakadde abankuzizza ddala sisobola batunda bwenkyo ssente ze bantaddemu oba ssente ze nyimiriramu okugamba nti no zikuzizza kirenze abe nkiwa ogwo omutemwa tegumala wenyimirira n'ekigambo kyange okugamba nti nno ndi ku kigambo kya nsi yange ndi ku kigambo kya Ntebe ndi ku kigambo okulaba nga Ntebe akyuka Ntebe afuuka eggwanga abantu bonna libeeyagaliramu era nzikiriza we mba nkoze ekyo mba nneeriddemu nzekka olukwe bwe ŋŋamba nti no bannanga banneesize muyimirire era tugenda kutwala Ntebe mu maaso era wamu nammwe tugenda kugaana enfuga yonna ekwata ssente z'omuntu wa wansi okulaba nga taziganyulwamu nawe tugenda osinziira ne tugamba zino points 4 ez'obumu ez'okukola bannayuganda tukole tuve mu byokulera engalo omanyi eyo embeera ejja ng'omuntu ali mu mbeera gy'atategeera naye n'atategeera kikyalina mu ye wasobola okuwa omutemwa okumugula naye obanga okoze n'otegeera ddala w'osinziirira okuweereza ddala oyina abantu bo abakuli emabega era wenzikiriza nti nno tuyina amaanyi muffe tuyina obuwagizi bwaffe era obuwagizi bwaffe bukula buli ssaawa buli ddakiika era tetugenda kuzikiza era tugenda kutwaza eggwanga lyaffe maaso tugenda kuyimirira n'abakulembeze abasazeewo okuyimirira nera nkiwa waliwo eno weevu ya people power eyo weevu ddala yakaseera they are jokers bali muzannyo naye abo osinzirira okugamba nti nno ddala bakole era bave mu kubuzaabuza abannayuganda era baba basazeewo nti no baagala kukulembera basooke beekulembere era balabe engeri gye basobola okwesetinga tebajja tuleetera confusion state gye bagezaako okuteeka mu ggwanga okulaga nti nno ddala eggwanga tegirina gye liraga tutegeera wamu nti nno buli kintu kirina ekiseera kyakyo naye tutegeere nti nno ddala ekiseera ekyo olina okuba nga wakipulaningira nawe nzikiriza ddala ne bannayuganda bayimirire era tugenda kukulaakulanya Uganda era tugenda kuyimyamu n'abantu baffe ye taata bannayuganda bannange era bannantebe nzikiriza wamu nti nno tulina we tusinziirira ebituluma gye biri ddala naye tugenda biyimiriramu era tubirwaniremu era tugenda osinziirira okulaba nga tufuna obuwanguzi amaanyi gange gali mumwe era mumwe mwengenda okusinziira okulaba nga ntuusa ku buwanguzi ffenna bwe tugenda okwenyumirizaamu era nga 24 abalina kaadi za yero muveeyo muwage era muyimirire era nga 17 aba yero aba bannayuganda mwenna era wamu abalina eddoboozi eritegeeza nti no baagala okulaba nga eggwanga lyaffe ligenda mu maaso mwimye n'abavubuka abasazeewo okuyimirira akakiiko k'omwenda tukakenenyeza yatuleesa abavubuka ddala betukkiriza nti no bagenda kutwala era bagenda kuweereza paka ku muvubuka w'okukyalo ewa wansi era naye nga tumaze akamyufu tuwage tuyimirire era tetutiiririra tugenda kutwala obuwanguzi era manyi tuli wamu tweyanze nnyo tweyanzege bamuyise Abe Kirenzi ze Jesini Abida tukusubiza tuwerabira goberera byakugambye osobola okumanya kyeweetaaga Mani Mugongo yabeera ku kamera twebaza nnyo Leto Kwani twebaza nnyo basponsa baffe yonna gye bisinzira tumwebale nnyo okutambula naffe abantu b'Entebbe baagala nnyo sibalinako tabu Mukama bawe omukisa